kino njitwa twogera ku lutindo oli wakati wa executive arm parliament ne judiciary. Olutindo olwo kasita party y'olutindo omwe emenyeka era tumaliza tugamba nti really ebyobufuzi mu ggwanga etambulira ku mateeka biba biweddewo era nga malize segment eyo kiba kitegeeza nti engeri Supreme Court gyegamba nti amagye sigegalina okusalawo ani awangula kitegeeza nti parliament esazeewo ekirekaawo nga amagye ge gakyasalawo okwagala ssente zibe nga zisalawo ani awangula ebyokulonda bakitegeeza amateeka tegaliiwo ku nsonga eyo nga ssente zezirina okusalawo era mujja kweyongera okulaba nga bwe twatterezezza byakulonda okulaba nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda mu maaso nga keekubidde ku ludda lw'omu kubavuganya era tujja kutuuka ku mbeera ng'abantu tebakyakkiriza mu byakulonda ekiddako era okimanyi kubanga ono bwe yagenda eruweero n'ewalala mujja kulaba what about transition laws nga tewali kuluŋŋamya ngeri kyo pulezidenti omu bwe baba musinze mu kalulu ng'egyawaayo obuyinza era tujja kuba tuzzeeyo emabega eri so kyekyo lwaki nkakasa byebimu ku ebyo nga bw'ogambye byempulidde omubaka Kyagulanyi ayogerako ennaku zino janzukize bannayuganda nti twalina election petitions 118 mwezi nzekka nali petitions nga 40 bamamba ba parliament ebyali mu kooti okulonda okwawaabibwa mu kooti zaali 118 gy'emisango egyali mu kooti egimu tegirina na kuggwa bwe twogerera kaakati ne nkulaga nti ensi bwe naatuuka ewo nga tutuuse ku petitions 3 nga buli kulonda abantu bakuwakanya kubanga kutambudde bubi ndowooza sijja kwogera nnyo wa ensi gy'ebeera ze kitegeeza temukyakkiriza mu byakulonda ensi bwe takkiriza mu byakulonda ndowooza ki ekiddakaawo bamugenze Somalia mugenze mu kavuyo oba bw'olaba ekitongole kya gavumenti ekimu nga kinyoomodde ekiranga bitandisa okulwanagana era muba muzzeeyo ku nkola etali y'amateeka ekyo bannayuganda kyekyo lwaki nga bwe mugambye nti people power yavuddeyo nga bwe tuwulira omukulu Kyagulanyi yagamba yazze gamba bannayuganda nti muleme kutunuulira nti nno ng'ono kyagambye nti nno obuyinza omwavu tasinga musango mubulidde Salo ng'akibuuza waliwo abuzza etteeka n'obuyinza kyekisinga obuyinza kino nga nvudde mu kino ekya Bobi Wine kuba abadde akizingiddemu ebibuuzo byonna bisatu bina bikumpi bifaanagana era ngenda bikwatira wamu okwogera ku parliamentary system okuba nti bamemba ba parliament abangi basalawo president oba gye tuyita Westminster system ekola e UK oba ekyo kiba kiggyewo obuyinza bw'abantu ekisinde kya people power kyekize okusitula okugamba nti obuyinza buli mu bantu nze nkakasa nti byombi kasita bibeera nga bitambulidde mateeka bisobola okukola bulungi mu nsi yonna kuba ensi ezikozesa parliamentary system oba Westminster system tekitegeeza nti wali buyinza mu bantu naye bwe muba nga ekyo mukituuseeko mu mateeka kati okupapirira okuliwo kati bagenze kyankwanzi olaba ebbanga era erisigaddeyo okuleetaleeta amateeka gano nga tewawadde bantu budde abantu bwe baba bakusalawo nti basaana kufugibwa mu parliamentary system ekitegeeza tulina okuddayo wansi mu bantu abantu basalawo ekyo so kitegeeza people power okusalawo either parliamentary system ng'ekibiina ekirina ababaka abangi kyekikola ki oba ekirina positions ennyingi kyekireeta omukulembeze w'eggwanga kasita kiba nga bakomyewo ku muntu wa bulijjo n'asalawo nti tuve mu presidential system eriwo kakati bw'ogamba nti ekibiina ekirina abangi kyekisalawo ayina wansi ne bakuwa b'otakkaanya nabo nga be bangi eyo automatic kick out anti kati kyeŋŋambye obuyinza bwonna budda mu bantu kasita abantu bannayuganda basalawo nti nno parliamentary system yekola sirowooza nti yemu ku nnyingo of course akawayiro kogamba nti obuyinza buli mu bantu tekakyasobola kukyusibwa mu parliament sikeekamu kuwabo bayinza okukwatako naye ku system either presidential system oba parliamentary system kisobola okukyusa kubanga omuntu y'omu ekibuuzo kyambuza Rastaman ate kyekuba mu kibuuzo ekyokubiri bw'agambye nti executive esuffocatinga ki ebitongole ebirala omukono lwaki executive suffocatinga kubanga tulina kye tuyita strong presidential system obuyinza bungi tebuli mu parliament tebuli mu kitongole kiramuzi buli mu mikono gya president kuba olina direct presidential system ng'akalulu kakajjawo olumu azimulana n'ebya parliament ne kooti n'agamba nti obuyinza zize mu bantu so kirina kuba just balanced lwakuba ensi yaffe gavumenti yaffe
teyagala kulungamya mateeka ensi etambulira mateeka bino byonna tebyandibaddewo era ba politicians baffe bannayafuzi tubayambye kimala kulaba nti abantu tulungamya ensonga zino so Rastaman ekyo bwente bwenkiraba naye nga Saalongo obuuzizza Ssettumba kuteeka n'obuyinza bwe bwandibadde obuyinza bw'abantu babweyambisiddwa amateeka ne gasalibwawo okubaawo mu buyinza bw'abantu ekitegeeza amateeka gagaba ga buyinza bw'abantu ekitegeeza amateeka gaba gatambulira ku buyinza bw'abantu amateeka n'obuyinza ndooza n'ekyo kugamba nti omwavu tasinga musanga bw'ogambye amateeka ayo gaba gakola bulungi nnyo tekijja kubaawo amateeka oba gakola Bashir obuuzizza ndooza yatuddeyo ku kintu kyekimu ne Paul gwomuzeemu Paul gozeemu Bashir ogambye bannayuganda balina okuvaayo ne beenyigiramu bino betwenyigiramu si bintu byaffe byaba muyizzi mwebereremu nga people power bweyogera abantu bwe muneebereramu ne mwanya obuyinza buli mu mikono gyammwe bana abatono abali mu parliament abali mu executive arm of government nkikakasa muyina obuyinza omusobola okweyambisa okubeera nga twegasse wamu nga tubalungamya okulaba nti nno obuyinza budda mu mikono gye busande w'abantu era nsanyuka nnyo olezo okunkyaza wano lunaku nga luno nkimanyi nina mikwano gyange bangi abantu bange bangi omumbejja Olive Mugabe kwali mbejja Mole kwali bangi nnyo bemanyi Esther ewaka ku oli owuliriza n'abala mikwano gyange mingi nnyo ne bannabyabufuzi nsuubira bwe buno naffe obuvunaanyizibwa bwe tuwaayo okulaba nti nno tulungamya eggwanga lyaffe ku ebyo nate oba oli abe tusinga okumanya kubalala mwebale nnyo mwebale ddala okumpuliriza kuba Katonda n'ensi yange naffe tweyanziza Ssaabasajja Kabaka awangaale weewaawo kale nange mbebaza ne mbagaliza weekend ennungi tunaddingana mukama nga yagadde wadde owuliza lutindo nze Prosi Kyeswa Lutindo Esawa zigenda kuwera 2 ez'ekiro everywhere you go MTN Ibrahimu Mbowa bw'abye omusuubuzi w'Ebugema ye muwanguzi waffe ow'okubiri wa Super Jackpot mu mwaka 2019 era nga yiwangulidde obukadde 2 Super Jackpot ya wiiki eno ya bukadde 2 era nga naawe osobola okubeera omuwanguzi ennamba ezasinze okulondwa wiiki ewedde kwabaddeko 6, 5 ne 8 era nga naawe osobola okuzironda oba